Ddayo ku stage. Ku stage mvuddeyo mbirideyo ddala. Show girabye otya? Show kyenjo bagamba nze nganze ebadde nnungi. Kurange abalala simanyi ne kurange nze ebadde nnungi. Cause nti show ebadde ya muganda wange Bettina Namukasa so mu mbeera eyo teyisobola kuba mbi. Kuba twatendekebwa twayita mu kasengejja omuntu yenna kalina oyitamu okusobola okuba owakabi. Bettina Namukasa China. Wanje? Chanjawo ki Bettina Namukasa China? Eche okusinga kufe. Kumwabali naye like something special. Tewali kyanjawulo wabula ekibaawo nti kibeera kiri kimu nti ye nga Bettina yekyo kyayagala okukola obudde buno oba okitegeera ate nti akisobola oba okifuna emmeeme kyenoonya kyoba olina ogiwa oba okitegeera. I think tewali njawulo ndala. Olunaku olwaleero muyimbye nga ababatendeka batudde wali babalaba. Tawufunyeemu katengotengo nga gwe? Akatengera okafuna goza mbadde bwento mbadde nina okuyimba olowooza nyimba ekisukka ku ekyo naye nga omanyi awali abakulu bagamba amaaso amati gabuza nnyinimu manyanga gabuza nnyinimu. So nange era kyekintu kyekimu kyoyinza okubanga oba ng'okya experience nze obulungi wembadde ku stage nti abakulu babaawo oba tolina kwegira nnyo oyinza okukola ensobi nagamba olaba ekyo sakimugamba oba olina kuba ng'oli wamu oba okifuna mu mbeera eyo bwetyo. Tulabe banno nga buli yamwajja ku stage yeebaza mwami omukulu Lutaya ne Irene Matovu. Naye ate bwe tetukuwuliddeko ng'obeebaza tugambe era kibadde kiteewo. Ekisooka lwaki tosoose n'ombuuza lwaki oyimbye oluyimba lumu ate tolumazeeyo kyewandisoose okubuuza okusinga okusooka okubuuza okulaba ebibi gwe n'okifuula ensonga gy'onaakola ki gy'onaakulembeza. Kyenkugamba kiikino kankuddemu gundi omunaaye lwaki nyimbye oluyimba nga lwa kitundu kubeera nti time ebadde ntono. So mu time entono I have to respect the stage managers oba okitegedde mune oyinza okuba nno gwe nno okirabye bwotyo naye ng'ate nze mutima gwange kirala so tosiiga abantu kifaananyi kibi ng'okisiiga ku sayidi yange. Jova ntulina bye tuwulira nti gwe ogenda tegeka sho oli mulayini etegeka sho naye sheeyo ogitegekedde ennaku 2. Sheeyo njagala ngitegekere ennaku 2 lwaki nti njagala abantu mbayimbire ekintu oba ngambe nga kifaanana kitya Katonda yamanyi kyenja okugamba Katonda yamanyi cause nze simanyi nekyempera kyenjagala kyovula nagambye nti emmeeme kyesaba kyokola ki kyogiwa. Kyaleero nga mwenna we mwali mu kibiina tekibawadde mukali ak'okugamba nti muyinza oba mukomewo muddemu mubeere mu gurupu. Omwana bw'azaalibwa ekyana ekidde ewaka kiba kyanayana kiba kyasala taata waakyo oba okitegedde. So nze siri mwana yasala taata we ndi mwana taata gwe yatuma ogenda omuleetera amata so njagala nzire mu the New Eagles nga ntwala amata so si kubeera nga ndabika nga eyalemererwa bwekityo. Osobola okuwulira ng'olina abayimbi bwe wasayinga. Abayimbi gye bali lwakuba munaye abayimbi banene abaana abato bw'omuwa oluyimba n'alaba nga atandise omulaba n'agenda mu kkubo n'agamba yeyo gwe twalabye nga bayitamu. So mu mbeera eyo bona tubalekera Katonda ate ffe bakola bye twakola ffe tetukola bye baakola okitegedde bo tebakola ffe bye twakola kuba lwaki nze we naviirayo nali nateebwa oba okitegedde. I think amawulire ago wagakolako kuki nga yes so bw'obanga ate kati gwabuuza ekibuuzo kije ekifu anti ate abantu bawa obutwa kibi. Music wa mono mulungi olowooza mu myaka 2 agenda kubaawa nga waliwo no music omulala ate abantu mwana gwe osaaga nnyo kankugambe n'ekyo kankikuddemu bulungi. Leero omwana gw'ozadde leero watandika okwogera atandika ayimba mboseera kyekisookerwako nga tamanyi naki kyekitegeeza n'olwokuba awulira melodies ennungi awulira ebigambo ebipya byatategeera nga n'ebigambo birina kye bitegeeza ne bimusindikiza okubeera ng'abeera ku luyimba lw'emboseera. Kyokka ate mwana y'omu n'omulira ng'ayimba tugende kibiki ennyimba kikabo ekityo lwakuba nti kale ozambe simanyi kyekitegeeza nti oba ozambe oba kyo baki naye kyona kyona kikiri
mumaliriza nga ate mwe mwenyini muga tulwadde ennaku 2 era mu nnaku 2 ne luyitaawo okitegedde okay nyinza okuba manyiko enkudiri mpiso sigimanyi dokita sirumanyi bwe bityo okay twayogerako nawe mu interview Jovan ng'olina Grace n'ogamba mwawudde Grace okubeera nga adda mu mbeera ez'obuntu asobole okuba nga akomawo ku stage ate ng'ali beta okusinga bwe yali tubadde twagala otutegeeze kuba tumulaba nga ndooza sofa twakamula mu performances nga 3 nga ffe tulaba ali simanyi gwe ku side yo ne bakeyateekaaza abalala ki report gye mulimu akirungi kyenjogamba nti ansojezeemu nti mwe mulaba alyoke kyokka era still kyambuuza ekibuuzo kyekimu awo kinziremu oba okitegeera nti kyekyo alyoke yes batwalidde process ky'okuba nti mumujjanjabe n'abeerawo ke nga kati wetumulaba by the way tekibadde kiseera kiwanvu naye buli omulimu ogubaamu Mukama Katonda you know ife abakkiriza tugamba ekintu kimu nti Mukama Katonda tuwa okumanya n'okutegeera oba okitegeera kusaji y'abayimbi biki ebiseera ebisinga oviirako abayimbi okutuukako yembeera ekisooka mulimu amalogo mulimu amalogo gonno mangi n'okuttagatta mangi n'okuttagatta nze ndi victim ku kino kyenjogerako ame victim ekyokubiri abayimbi abamu amalala gabatwala ne gabasinga amaanyi abadde tasobola kwegulira mwenge ng'asobola okwegulira omwenge n'agula lusinzi kati wanywa ku lusinzeemu n'agamba enkyanja aggulayo 2 omutwe ne gugenda nga gumanyira nga tandika kunywa 10 bwanywa 10 ng'agattako akakoola ng'agattako enjaga ng'agattako ice enaku zino waliwo ice oyo I think temumanyi naye waali ave Nigeria byonna ne bafuula embeera oluusi ate ne beekwasa amalogo nga naye kiri ku ice oluusi oba ebiragalagala ebirala naye Jovani oyogedde ku malogo okiririza malogo naye mwe baana mwe mukyali baana bato mu nsi muno obanga tonnaba nakufunako kitegeeza oba tonnakula oba tonnalaba such experience buli wantu olaba wali essente nnyingi wabaawo okufa goza ki ekireeta okufa mbu Katonda aba tayagala ofune essente ezo ogeze n'ogamba nti muno edduuka olirabyeko bani abakwogere bani abakufa seetaaga kugamba bandoga kuba bye baaloga bansomesa busomesa kyenja okugamba I overcome that thing by asking God to help me out nasaba Katonda asobole okunzibulula yaddenga oba oliawo ne musabo nagenda ne tebyakola mbabuulira tebyakola ne nagendayo osabira mu kyaki golowooza omuntu omusabi alina mala genda mu kyaki wemba mulowooza nti okusaba olina genda mu kyaki okyalina olutalo lunene nnyo okuwangula ensi eno tweyanziza tweyanzeege giradi waffe kisigale kambi monyo